Alright, it's Project Media TV nga bulijjo. Kati nno saa zino eno hit kati nnyo kaskenji kuweko kugulira funa ku lwalero. Kitumaze okuba nga tetufuna teri ddala okujjako Idris Musuza. Idris Musuza musajja afuddeyo ku nsonga Sheikh Muzata. Ku kye yayogedde nga ye Idris Musuza n'agamba Sheikh Muzata ebigambo yayogedde bingi nnyo ku mama Eddie Kenzo. Ne Eddie Kenzo saa zino bambi afuddeyo. N'asooka agamba munnange Sheikh Muzata mbadde nkusaba onsonyiwe wemba nayogedde bubi nnyo nga bw'okiwulira. Era kati saa zino ndi w'amaanyi nnyo. Eddie Kenzo yagayogedde bw'ati kambi kusomere bulungi nnyo ddala. I am a strong person naye waliwo ekisukka bannange. Simanyi oba I deserve all this naye nsaba mu nsonyiwe nga bambi yeetondera abawagizi be. Nze Rema akimanyi bulungi nnyo nti every time I get a successes owe nfuna ekizibu ekinene mpulira nga njagala kaaba singa maama abaddewo nampahaaga wulira bambi yennako. Eddie Kenzo yagambye singa maama abaddewo nampahaaga. She knows how much I do miss my mother. I was tortured when I was growing up. I remember deep in the night nga oluusi ofunye wooteeka omutwe. As a kid enkuba nejja nga y'amaanyi. I remember ffe twasuulanga mu myala ng'awo ekiddako okaba oyita maama. Musajja Eddie Kenzo ebigambo ebyo yabiwandiise. I'm so sensitive when it comes to my mother. Nfunirawo ddala ekintu nga kindaga nze ndiyakitinga nnyo bw'oyogera ku maama wange because she wanted to groom us in a good way so that naffe tuba ku same level as all of you. Maama waffe yagala bambi otukuza tubeere ku level y'emu tubeere bulungi nnyo ng'abaana abalala tusome tukole ki naye tekyasoboka. Naye Mukama yagera bw'atyo. I have been going through a lot in the relationship naye nga siyina gwe nnyinza kukaabira. Relationship yaffe ne Rema Namakula ebaddewo naye nga munnange nnyo olwannyo nange njagala Rema musanyuse naye nga tekisoboka lwa nsonga mbadde nina okunoonya ekikumi maaso eyo tubeere bulungi n'abaana baffe. Nziruka olaba nze Eddie Kenzo nziruka mu nnyumba eyange gye nasonda obusonzi kamu that means natendewalirwa bwemba gye nalaga saafuna mukazi mulala mpaka kati judges think twice naye nagezaako nga omusajja nvumiddwa nze bannange ebigambo omusajja atuyogedde bingi nnyo. Olaba ntuuka n'okuba ennyimba omuli Tereza so I don't care. Siina muntu mulala yenna ayinza kubanga nyamba kungaze Eddie Kenzo because I respect everyone. Ebya Sheikh Muzata okunvuma nyange binnuma deeply. I can't sleep, I can't eat, I don't even know how I'm going to perform on this show in Colombia. Simanyi sanyu gye linaafa, I don't know. Bambi Eddie Kenzo yagambe muno banengenda performing saa zino eno ku stage mu Colombia naye simanyi munnange esanyu gye ngenda lijja lwa nsonga Sheikh Muzata yayogedde ku maama wange. I'm not supposed to write on social media for now but my fans are my family. If I don't let it out nyinza okwabika. Musajja watono yagambye bafani bange mwenna mwe family yange saa zino gye nnina mwe bantu bange abayinza okuba nga bambeereramu naye we sitawandiika ssaawa zino eno n'abigamba ani. Nsaba Allah wenna asobya asonyiwe. I am very sorry to all of you my friends. I didn't mean to disappoint you. I'm so sorry. Bambi ebigambo byayogedde mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook bikusomedde bulungi nnyo wano Project Media TV. Likinga, commentinga, nawe abatenda bakusubscribinga osubscribinge. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo bambi Eddie Kenzo saa zino okunyola kwalimu oba kwayitamu naye bambi tumugumye wano Project Media TV teba bigambo byaffe naye ge gamba amawulire ge tuba tukutuusizzaako.